Kyagulanyi kati naye nakakasiza amagezi amatono alina mangi. N'agagatta ku Gannalukoola. Kaakati ogenda kukitegeera bw'oti. Bobi Wine tabonerera. Tugenda kujja wali ku ky'abaana naye katutandikire wali w'ogambye ku kaadi. Tabonerera. Yakava mu lutalo lwa DP Buloko. Nalukoola tannaba nakubugumya mbooge. Bw'aba yagenze Magombe tannakutukako na mutwe. Tennaba n'ennaku 40 tannagakola ki. Tannagaweza bamulomberedde weesooka ye Magombe. Amangu ago mwesize otya era omutegedde otya okusinga bw'obadde owangala nabo mu kibiina. Amagezi nga mukozesa mangi nnyo okwogera ebyekisiro ate mmwe. Ekisinza okunnyumira mulaga nti mulowoozezza nnyo era mukubyewo pointi ey'amaanyi ekituusa n'eddiini okuyita gwayogerako omusiru. Politikisi w'abaana abato wa koodiino w'abaana b'amasomero ku muceere n'ennyama olyawo ki? Ku taata ne maama ani asinga? Ku musomesa n'omusawo ani asinga? Ku muzikiti n'eddwaliro ki ekisinga? Politikisi ow'abaana abato mu kwizi w'omu masomero gw'oleese ku mutendera w'okufuga eggwanga. Oli ne munno musiru munno oba lwaki abasiru bakwatagana nnyo? Alinganga kipayinti ky'amata ekimaze okukamulwamu amata. Alinganga ekidomola ekyokye yonna feesi yamugongobala. Ali wali awaga talk about it. Oyogedde nsonga ki? Ebyobufuzi temugenda kubirabanga amaka g'abantu oba ng'omukwano mu bizinesi. Nti gundi yakubba ate oleese muganda we, ono n'akubba ate oleese muganda we. Museveni minisita w'ow'ensonga z'ebweru mutabani waagwe yajjako. This is politics. Kakati mbuulira oba Nalukoola ayina amaanyi amangi ennyo mu DP agasobola okusuula Kyagulanyi, oba ayina obukyayi bungi ku Kyagulanyi okusinga mutabani wa Lutwa bwe yalibadde ne ku Museveni yamujja ku bwa First Son, nga teyamujjaako ng'ayise mu kalulu wabula ng'ayita mu mmundu. Mu bufunza abaana ba General Tito Okello Lutwa abajaasi battibwa, abampembe ba Museveni baawambibwa, abampembe ba Museveni. Era Museveni omwaka gwe yamala ng'alwana ne Lutwa abakufuna mukisa gumusalako mutwe yali agenda kugumusalako. Guess what? Leero mutabani we ye minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ate mu minisita mu kabineti y'omusajja eyajjako kitaawe. That is politics. Politics tebamutambuza nga ludde eyewamu oba emboozi z'okumala oba ku mweso gwammwe. Politics yeetaagamu obwongo. Politics oyina lw'oyina okunyiiga. Politics oyina lw'oyina okumwenya. Kabe Museveni ono atujoonyesezza naddala ffe Abaganda yeffe twali tusinga okubeera ababiito mu nsiko. Ng'era ne bw'oba wa mugaso otyanga gwe Kagame, gwe Rwigema, gwe Tinyefunza, gwe Tumwine, noonyiiza omujaasi Omuganda ne bw'aba wa wansi mu nsiko. Museveni yali asobola okuweerawo ekibonerezo lwa nsonga Abaganda be baalina kye yeetaaga. Be baali baluddewo mu byobufuzi era nga be balina akati ate ng'ekyoto ky'obuyinza kitudde mu Buganda. Kale nno bw'ekityo nga kijja kubeera kya bulyaz'amaanyi nnyo okulowooza nti osobola okwemalirira awatali Muganda. Museveni yasuubiza Abaganda obbakwatanga eggiraasi wadde ng'ennaku zino abakwatanga ekitaatika. Museveni yasuubiza Abaganda ebyabwe era Abaganda bangi baalwana nga tebasinkanangako ku Museveni. Museveni yawaana Abaganda, Museveni yabiyita Abaganda n'avumirirwa ebikolwa bya Dr. Apollo Milton Obote eby'okujoonyesa Abaganda kubanga be baali abangi mu nnambaazi, be baali abasunguwavu abasinga ate era nga be balina ekyoto eky'obuyinza. Kati ng'oba lyo eryaz'amaanyizza wekka obutakkiriza kumwenyeza Muganda wadde wamukyawa okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa bye era yabituukiriza. Gwe ki ekikulowoozesa nti oyo gwe saagala nnina ggoba mugobe?
oyo gwe saagala nnina okumusembeza we mulengerera. Ekyattisa Dr. Andrew Takome Kayiira kubula kulada. Bwe yava mu kkomera ku misango gye baamusibako mu Gw'ekinaana ate n'abuula mu ofiisi okumala wiikisi 2 n'amala nadda. Museveni ne yeebuuza abadde abulidde ludda wa? Bwe nalowoozezza nti adduse genda mu buwaŋŋanguse kyekimukomezzaawo n'amuggyawo. Kitegeeza omulabe teyeetaaga kubeera wala. Omulabe yeetaaga kubeera w'omulengerera. Ebyobufuzi temuliimu mulabe wa lubeerera. Eyakuvumye eggulo leero omusanga ng'atudde. Njagala okutegeeza nti leero Kyagulanyi n'ayingira NRM. Afunirawo obwa Ssaabaminisita oba obwa Deputy President ate mbagirawo. Ne bwe kiba ekifo nga Museveni akitaddemu omuntu gw'awulira nti ayagala nga His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine kyasabye, Museveni asobola okukimuwa. Akyala asobola okugenda ne kabineeti ye yonna mu NRM ne babawa ebifo ebisava nga ke kakwakkulizo akateereddwawo. Mu bimu ku bifugisizza Museveni ebbanga kumwenyeza batamwagala singa kibanga kye kigenda okumuyisaawo. Gwe ki ekikulowoozesa nti ewaffe mu National Unity Platform omulyango gwaffe oguyingira gugenda nga kubeera mu ggale paka. Nti bafuutu soja babaddewo naye munnange ate abali mu bakuma munno muli oyo kyekigendererwa kye. Ate bano abavudde mu DP be bawadde ebifo Ronaldo lwajja mu ttiimu lwatandika. Cristiano Ronaldo lwe bamuguze mu ttiimu lwatandika. To the extent yatuuka n'okukomawo mu ttiimu ya Man U nga namba 7 yerika ayambala n'agamba eyo gye njagala kubanga ye brand name yange. Omuzannyo omulungi tatandikira ku katebe. Omuzannyo omulungi atandikira mu kisaawe. Ate muleke okulowooza nti Kyagulanyi si musajja mugezi. Kyagulanyi musajja mugezi lwakuba mwabagezaako okumutegeera n'okumulondoola muli bantegeera ntono y'ensonga lwaki mukyazannya politics w'abaana b'amasomero ate ne mulaga nti mulowoozezza nnyo. Dini Lubowa Sava, nze abakyala abanzaalidde abaana abasinga bajja kunkuula. Naye gwe bw'okimanya nti bazze kunkuula oba bazze kunkozesa gwe toyina magezi gakozesa. Era nkigamba n'abaana temulowooza nti bannabyabufuzi bazze kukozesa Ye Excellency Kyagulanyi weewaawo basobola okuba ng'ekigendererwa kyabwe kyakujja mumukozesa ye musiru nnyo obutakiraba nti bazze kunkozesa. Oba ye tasobola kunoonya waabakozesereza abajja okumukuula n'awunzika nga y'abakudde. Gwomanyi kyekitegeeza okujja okunkuulamu bw'onkuulamu ate nze ne nkukuulamu omwana ow'olubeerera ekitagenda kuvaawo. Nabwe kityo mwami Dini Lubowa Sava. Oluusi bw'olaba ng'omusajja ng'alina omuntu gw'alemeddeko omukazi amukuula naye amwesibyeko agenda kumukuulamu ekiwanga ekitalivaawo. Nabwe kityo nkuyigiriza buyigiriza nsi. Omuntu yenna bw'ajjiranga mu katiba akakukuula oba akazza okukukozesa n'eyo mu mirimu gy'okolera naawe okyasobola okumukozesa. Tewakozesa Bolini, tewakozesa Katumba Gerard, naye ate bajja bakukozese bakuggyemu akasente mu mirimu gye mwali mukola wawunzika obakozesezza nga n'omuwala olunaku olwaleero abaamulya bakaaba maluma n'omwana we wamuttiramu. Kakati n'ebyobufuzi bitambula bityo. Oyinza okujja ewange ng'olina ky'onoonya era ng'okyesunza okukifuna olw'okuba nkuggulidde naye gw'omanya ensonga lwaki nze mba nkuggulidde. Nze ndi producer. Omuyimbi asobola okujja mu studio ng'akunoonyaamu hit gwe producer. Kyokka ng'ate naye weesanze ng'obadde onoonya hit. Ki kyentegeeza? Wakati muntu mumukulowooza nti okozesa omuntu. Era oyinza okuddayo nga mukozesezza kuba gwe hiti ogifunye. Naye ye abeera tagifunye kubanga hiti yo
oluusi mutambulira mu logo nti bawa musikani simanya Yese Miyadi Yese Omani Rafiki oluyimba lutambula ne producer gwe wakati mu kulowooza nti omukozesezza omugjeemu hit naye oboera omutambuliza erinnya Nalukoola wonna wagenda okutambula agenda kutambulanga ne Nuupu agenda kutambulanga n'ekifaananyi Bobi Wine yonna gy'anaatuuka alhamdulillah kubanga naffe kye tumwagaliza naye talina wagenda kutuuka yekka tugenda kuba tutuuka aba akalala bakayita display kintu kikulu nnyo mu buli mulimu oba mu buli kintu yensonga lwaki display ya Museveni yaliko bakisekka ba Paul Kawanga Simwogerere n'abalala Amayanja Nkanji Bakintu Musoke Abaganda ate be walirowoozezza nti be yasinga okukyawa kubanga kivuddeyo kati nti ffe be yali yasinga okukyawa ne lwaki be yakulembeza disipule bano ababe bakadoogo baggumire era bayigira bingi nnyo okuva mu bano kuba nsuubira Besigye yali adeputizinga yali amyuka Simwogerere kuba oli yali minisita wa cabinet ow'ensonga z'omunda nga Besigye ye minisita wa state mu bupunze Besigye oba bakadogo ba Museveni experience bagijja kuba n'abakulu Museveni be yateekawo nga disipule abaana ba Nuupu bafuutu soja bagezaako kumwamu omuliro mbategeeza eno generation yaffe era guno mulembe gwa miti mito n'emiti emito gikula bisiikirize bya miti mikulu n'ekirala waliwo ke tuyita akasenda baguzi ke kakyamya omuguzi okujja mu dduuka okusinziira ku kyalabye ku display muli ba muzinzi tuli ba mugaso nnyo naye display kintu kikulu nnyo tebabakumamu omuliro bano abajegajega abataasoma ate nga bagenda ku ssomero naye tebalina kye baayiga kyobola abasajja bakulu bazze balina n'empapula ssebo abamu bagenda ku ssomero batudde bali mu debate ne mutabani wange amaaruza atayinza kutuulamu nti eyakajja ale bamuwadde ekifo eyakajja ale bamuwadde ekifo mukwano tewali muntu kakati asinga kwagala kuteesa na M23 nga Kisekedi era wa M23 bw'abaako kyasaba mu kabineti ya gavumenti y'e Congo Kisekedi asobola okukimuwa kakati politics waliwo ekiseera w'olina okubeera olujegere olw'amaanyi olulipo oba olusika ne lw'olina okubeera olujegere olugonvu osobole okutuuka kaseera k'okusika bwe kyogamba osobola okukimmatiza nti mpoga ye yakozesa ye excellence weewaawo ekigendererwa kyali kyakumukozesa ani yakozesa ani deera ani aliwo ballot paper ne bagigendako ani asobola okufuna obululu obungi awo we bazza okukukozesereza naawe olinako ekyokukozesa actually omuntu yenna atasobola kukozesa ze kukozesa then you are dense then you are an idiot. You are not even worth to be called a man. Gwate. Atasobola kukimanya nti Bible yatugamba nti omusota bwe gukusanga gukuluma ekigere naye bwe gusanga gubetenta omutwe. Kakati mba mmanyiddi omuntu lwali obulabe n'obulabe bwe era ntambula nga ludde naye nsobola okumukozesa wakati nga naye ayagala okunkozesa nga Museveni bwe yabakozesa Abaganda mulowooza mwagala mumukozesa Abaganda bwe baleeta Museveni abagirewo oboto ow'amaanyi
then bo bajjeko ye Museveni omunafu era Abaganda tebadda amabega wa Museveni lwakuba nti baali bamwagala nnyo wabula baali baagala mukozesa today. Ani yakozesa ani oba ani yakozesa munne nabwe ekityo njagadde bategeeza amagezi mukozesa mangi okwogera ebyekisiru senga obusiru bwe mukozesa obungi okwogera ebyamagezi oba osanga mwalijjemu ekyamagezi ekitono. Mulekeraawo okulowooza nti muyina kye mumanyi. Ebintu mubimanyiiko bumanya naye temubitegeera. Waliwo enjawulo wakati w'okumanyaako n'okutegeera. Ebintu mumanyiiko bimanye naye temubitegeera. Kyova olaba analisiisi yammwe y'abaana bappi wano, y'abaana abakyatwala botolo ku ssomero, y'abaana abakyagenda ne konteyina mu Bulaga ate nabo basukkako ku ntegeera eyo lwa nsonga bagenda ku ssomero abasomesa babakozese bo bafune ssente naye ate abaana ne bakimanya nti naffe tusobola bakozesa okufuna amagezi. Kitegeeza abaana b'essomero babasinga okutegeera yenze yeekolera itongwa.